Omulangira Daudi Kintu Wasajja tannakolebwako mukolo gwonna gumuyingiza mu lulyo olulangira. Obwakabaka bwaffe buyina emitendera. Si bwakwetuuma nti alabisa obulungi olwaleero mu ssuuti ye kabaka. Saali bikugambye naye mbikugamba olw'abantu okutabula n'enkwe. Bataata ne bamaama bakoze kinene nnyo mu kutabangula amaka gaabwe nga bamaze okuvaawo. Nga bali mu kigambo ze sibuulira baana kyama kyange. Taata okimanyi bulungi nti mukazi wo ali ewaka abaana baalina si babo. Okisirikidde tokiwandiise. Funa musajja mukulu munno omuwandiikire oteekeko gaye munnanka akalaamu kange kano kafunda beera nako. Mukazi wange Joweria abaana basatu baalina si bange akasembayo ke kange. Okasayiningeko ofune basajja bakulu banno babiri bakatereke. Ofe ng'oli musiraamu. Teka kufa nga ente gye batomeredde ku kkubo. Gandi otyo nti ate mukazi wange oli omukulu gwe nasooka naye alina abaana 7, ababiri be bange. Bannange lwaki nti abaana bano be muleka ng'omusayisi gwawo batufuukidde ekibonerezo. Be baziikula n'emirambo gy'abakitaabwe gundi kitaawo ziikula waaki nga talina kyakifiiringamu omusayisi gugwe baakamuziika atundawo agenda. Mwana wa neiba wamuleka wano. Ensonyi za wamukwatirwa ensonyi obutamugoba ye tajja kukwatira nsonyi kuziikulayo. Bannange omwana aziikudde kitaawe waawe omusayi tegukwatagana. Oli musajja mukulu otegeera. Neiba omulaba mweru nga muyindi. Abaana bo bonna baddugavu nga eryanda. Lwaki teweekengera? Ate omukazi omulaba oba olaba omuntu omukulu agira ki? Giyita ku mwannyoko omugaye nti Saafiina nti sooko gye. Ninamu ekyekaago. Abaana bange bano balaba. Yes. N'abaneiba bali obalaba bazannya omupiira timbalaba. Golooza omwana ono weeno bawiiri. Nze baba nakirabadde. Gwe kisinyeeko bakubuulira okubala baatandika okukiraba. Gwe waakakiraba nti ne twali tuwadde emmere ku lumbe nawulya bagera. Abakazi balina ebintu by'omutamanyi balina egitima zaabwe nga bawaata emmere bagenda mu ssubi ery'okulumba ery'okusasira. Nali ntidde okugamba. Wali otidde buti nti ye. Kaakati nyina kukola akalaamu kange ojja genda nako olumbe nze lunkoze eki ndunsazeeko. Omwana oyo bwe bajja okunziikula yaabo bajja kuziikula. Gwe ensonyi z'onooteeka mu butabagoba bagenda kuzikusasulamu butaba na nsonyi kujjayo. Era abatudde wano lwe lukiiko lw'abalangira abakulu b'emituba kyesisuubira nti mu Buganda eriyo olukiiko olubasinga kuba lino ly'essiga ebbereberye erikola obwa Buganda nga liddirirwa essiga ly'abataka. Essiga eryokusatu ly'essiga ly'abaweereza omuli Katikkiro n'ab'amasaza n'abalala. Naye nga lino ly'essiga ebbereberye mu kukolebwa kwa Buganda. Ekibuuzo kibadde nti ani kizibu? Abalangira temubeeranga mmwe kizibu. Bw'okitunuulira mu nsonda eyo oyinza okukiraba bw'otyo. Naye essiga lino ebbereberye be baana ba Bassekabaka abaagaziya Obuganda buno ng'oggyeko okubutandikawo linyigiriziddwa eky'omukisa omubisi gavumenti ya wakati. Ekitongole ekiweereza bo ekikulemberwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ate kye kinyigiriza essiga lye kyandibadde kikolera okugeza. Abalangira bano tebakyalina bifo bye bayita byabwe embuga zaabwe. Tusaba Mayiga tuwe muganda waffe era twagala tumulabeko era tugenda kugenda Mmengo. Tukusaba President tewabaawo okutukuba emiggo, tewabaawo olutalo lwonna. Tusaba tugende tubanje muganda waffe mu bulungi. Guno omulanga ngukubira Abaganda. Kabaka yatugamba mwegendereze abo abalowooza nti baagala obwakabaka era ababwogerera ebirungi byokka ebiwoomeranga mu bisi gw'enjuki be baagala okumala obwakabaka bwa Buganda. Bannanga Abaganda mwakuba enduulu. Temugwanidde kuba nduulu mwandibadde muuzabuuza ne mugamba omusajja ono lwaki ayogedde bw'atyo. Kabaka yali agezaako balaga kubanga emikono misibe n'emimwa miggale nti Mayiga mubi kubanga yakyasinza okwogera mu bwakabaka bwa Buganda, yakyasinza okwenyumya nga bw'amanyi ennyo Obuganda. Naye simanyi Mayiga yakazaalibwa myaka 5 mu emeka bw'amanyi Obuganda we bwajja kubanga ffe tuli Buganda. Naye bumanya atya okusinga abalala bonna oba oluli olulangira.
mizizo ki egiri mu kukuza amatikkira nga beene tali mu ggwanga obanga tali mu kiswa? Amatikkira okusookera ddala byonna abatamanyi matikkira kanga bategeze kubanga otwogera amatikkira abamu bayinza okulowooza nti oba amatikkira ga abaana b'amasomero bana bagraduating nga bwe bakiyita nti Makerere efulumiza leero abayizi simanyi emitwalo 2 simanyanga leero abayizi batikidde ab'e Makerere bamatikkira bafulumiza abayizi emitwalo 5 saago bwe twogera amatikkira fe Abaganda manyi sebe ekigambo ekyo njagala okukitereeza abantu bakikozesa bubi mufenga Abaganda toga mufenga Abaganda oba nze ng'Omuganda ogamba nti nze Omuganda gwe Omuganda gwe kaka toga mbunze ng'Omuganda kaka agambye muzzukulu wa Kisolo yeddira Ngonge kitegeeza abawa Ngonge bw'aba muzzukulu wa Kisolo muzzukulu wa Kisolo ebweza mu busujju kaka kusanyukidde nnyo olw'ekyo kati oyo kaka omulaba y'omu ku bantu abalina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi nnyo bakomazi amatikkira ga Kabaka gabeeramu abakola emirimu egy'enjawulo mu Buganda n'obuvunaanyizibwa bwabwe nga babwoleka eri Kabaka kati kizira n'okujaguza amatikkira nga Kabaka taliiwo. Lwaki? Ate kati tugajagulizaani era obuvunaanyizibwa bwenjogeddeko kaka nga y'omukomazi abakomazi bwe bakola banaabukola mu maaso gaani ga Katikkiro banaabukola mu maaso gaani Lubuga n'alinnya Lubuga banaakola mu maaso ga Mulangira nga Semakookiro Mulangira Wasajja oba Mulangira omulala yenna nedda ekyo kiba kikyamu kufa abamanyi ennono omanyi omuntu waba tamanyi bulungi nnono ye basobola okumuzannyira ku mutwe n'okumwetoolooleraku kati fe abategere ennono ekyo tukibagamba nti kabeere jjajja wa Kabaka Suuna kabeere Kamanye Kasengejje kabeere Semakookiro Ekisimbiri kabeere Kabaka ani yenna bajjajja ba Kabaka Ronald Mwenda Mutebi bonna amatikkira baagajaguzanga zaali 27 akasooka enveeyo eyo kanzire ku Kabaka Ronald Mwenda Mutebi Omulangira Ronald Mwenda Mutebi owokubiri amatikkira agage gennyini gaaliyo nga 3 Kasambula 1993 Kasambula kuba gwa musanvu webale nnyo gwe tulimu naye ekyo tekigaana matikkira kugajaguza nga tujjukira ennaku z'omwezi ezo buli wezikoona tubeera mu kwetala Kabaka Ebugo Kabaka Ejago Kayisanyo nga polyansanafu zino zambuka zirizikirira era tutunuulira nnyo 3 kubanga lwe lunaku lwe tutwala wano mu Buganda okuba olw'ekitiibwa lwatuwekkula lwatuwa Kabaka n'olwekyo amatikkira tegakola makulu wano mu Buganda nga Kabaka taliiwo alina kubaawo kubanga waliwo emirimu egikolebwa abataka ab'amasaza n'abaana b'abataka ng'ab'amasiga bano abantu bonna bakola nti Luboyera Wanvuma Luboyera Wanvuma akwata ekita si wa Butiko naye manyi wa Butiko Luboyera Envuma n'Obutiko balina kakakwate naye nga Luboyera kituufu aba wa Butiko Luboyera oyo ow'Obutiko Envuma yawukana ku Butiko tobolaba nti ebiseera biri balinga emirimu gye bakola n'obuvunaanyizibwa bwe bakola babukolera wamu ng'ekika kimu naye kati beeyawula Luboyera oyo abeera Busaanyi avunaanyizibwa ku kiita kye bayita omwenda nvuma simanyi oba bano abatulaba bakimanyi ekiita ekyo kye bayita omwenda nvuma kibaamu omwenge gwa Ssaabasajja gwanywa olwo olunaku olw'amatikkira kati ku lunaku lw'amatikkira alina okujja nga akitembeesebwa ati Luboyera agambe nti nze Luboyera nze omutaka w'Ebusaanyi nze bunaanyizibwa ku mwenge gwo ogubeera mu kita kino kati bwe mwaka faananya amatikkira gateekeddwa Kabaka taliiwo olwo abyogere mu maaso ga Katikkiro Kabaka ekisooka tasigira taba na mubeezi taba na kiyami mumyuka Kabaka tamyukibwa Kabaka wa Buganda tamyukibwa Sengule waliwo omukulu bamuyita nze omugagga talwala agambye Oluganda lunyuma Big Agnes agambye welcome back nina ekibuuzo mu mwaka gwa 1993 nga amatikkira Ssaabasajja atikkirwa omukulu Charles Peter Mayiga yaliwo
era yali babamu ku bavubuka abakujjukujju era we yali yakagira n'alondebwa okuba omwogezi w'olukiiko obudde obwo kati olutwala obwakabaka bwa Buganda kitegeeza amanyi ennono n'ebyobuwanga by'obwakabaka bwa Buganda. Obudde buno bw'aba yeyawoomye omutwe mu nteekateeka zino nga balonze n'olukiiko olugenda okugabeezaawo tugambe nti yeerabidde nnono oba alina ekikyamu ekiri awo wakati. Si kwerabira nnono, waliwo omuntu lwakolera ddala ensobi ng'agiraba. Abantu abamu bakola ensobi tolanga ko nawe kyali kutuseeko n'ogamba kale kino nakirabye naye ddenge nakireka naye ate ekintu ekimu ekingamba nkikole naye ng'okimanyi ni nsobi. Kati ezo ensobi zeyolekera nnyo mu bantu olina akola n'alekawo ekintu ekituufu naye n'akola ekikyamu, n'alekawo ekiruŋŋamu n'akola ekiziŋŋamu mu bugenderevu naye nga eba nsobi tekitegeeza nti naba tamanyi kubanga aba yalaba bwe byakolebwa oba bwe byakolebwanga. Nze njagala okutegeeza amatikkira ga 1993 Naggalabi Buddo nali muto nnyo kubanga gwe mwaka gwe nazaalibwamu obadde okimanyi nazaalibwa kabaka mwe bamutikkirira 93 ate nze mwe nazaalibwa naye olw'okuba nti mbuziddwa amaka nga ennono baginteekerako ddala essira okugiyiga namanya ebintu nga bwe byakolebwanga byonna okuviira ddala emabega ku bakabaka bassekabaka bali ab'emabega eri nabimanya era nemanya nti kati kino kikyamu okukola kino kituufu era omuntu bw'akola ekyamu ngumanya nti kino kikyamu nga Katikkiro okugulawo emipiira gy'amasaza ekyo tekyabaawo mu mizimu yake egyedda ekyo kati nsolo era bwe baŋŋamba nti Katikkiro wuuyo musimbe mu maaso omugambe ebikyamu byazenga akola nsobola okunywa nemugamba nti Katikkiro waggulawo emipiira egyebika n'emipiira egy'amasaza oba okugulawo emipiira gy'ebika ekyo kiba kikyamu Katikkiro okugulawo emipiira gy'ebika. Katikkiro yaggulawo emipiira gy'amasaza ekyo kiba kikyamu Katikkiro okugulawo emipiira gy'amasaza nga kabaka taliwo kabaka ebyo yabivunaanyizibwako ekikyamu kiba kikyamu nsobola okumanya nti kino kikyamu na kino kikyamu so n'okutegeka amatikkira kikyamu kijja kuba kikyamu nnyo kubanga nti amatikkira tegalina makulu eri ffe Abaganda nga kabaka taliiwo ne mu mbeera gy'alimu ey'obuddugavu. Kati nze ndi Omuganda atasobola kulinnya ku matikkira g'omwaka guno okuggyako nga ntegedde nti kabaka agenda kugabeerako bw'aba taliiko ngazira kabaka ye namunswa bw'abeeramu mu kiswa enswa zibuuka enkuyege zeetala ffe enkuyege n'enswa kabaka ye namunswa kati ekiswa bwe kiba kati kiri mu nswa tukiyita ekibute Buganda ebeeraawo nga guswasoswa guli awo gubute kubanga temulimu ki namunswa waagwo. Kati Abaganda balowooze nnyo ku bigambo ebyo era babitegeere. Nalabye abasajja ab'ekitiibwa okuli omugagga Freeman Kiyimba owa Freedom City n'endaba omuwaabi wa Buganda omuwolereza eyawomuteekateeka nga bagezaako okulaba nga bateega era enteekateeka zigenda kuba z'amaanyi nnyo Nagagga Freeman Kiyimba owa Freedom City Yewa Freedom City oyo si ewagondi eno Fabulous Smile Freeman supermarket kizimbe kiri awo bambega n'abafuula active mu 1990 ne batandika okubaga ebitundu 7 ku buli 100 abaali bakola mu masaza mu magombola ab'oku byalo aba radio presenters simanyi baani bonna n'abali badenya Ssaabasajja Kabaka n'abalangira n'ambejja bonna basinga obungi baali babega Ssaabasajja Kabaka. Essimu yange kweri wenvira ku live eno njagala reaction y'ebintu byenjogera. Wattu nga babega omusajja amanyi obuvuyo obwatuka ku CBS baali abali babega abali bakola mu Bulange abali bakola mu Lubiri abali bakola mu business za Kabaka abali bakola buli kimu okutuusa lweyaleeta wassanya Kalo Charles Peter Mayiga n'atuukiriza mission ye entuufu ey'okusaanyizaawo ddala Obwakabaka nga ne Ssaabasajja Kabaka naye koomutadde. Essaawa zino woyagala okutegeera ebintu bino byonna tebituufu. Tuli mu kubanja Ssaabasajja Kabaka tetuvuma muntu n'omu
naye abakungu b'emmengo batambula ku buli kizindaalo mu ggwanga naddala mu Buganda ku nnyimbe ku TV nga bagamba abantu temwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka muvoola Obuganda temubaako kyemukola abali ku social media balalu kino kuliko bamemba ba parliament batambula bakola omulimu ogwo kuliko bannabyabufuzi aba DP buloko simanya abe bonna batambula ntemwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka njagala bategeeza ku kintu kino buli muntu yenna n'abasajja abali mu diaspora abeeyita nti basajja ba Kabaka Mayiga be yalonda bonna bana ba DP buloko n'aba NRM bakola omulimu gw'egumu WhatsApp groups okumalamu abantu amaanyi n'obutabanja Ssaabasajja Kabaka era kyovula nti akatambi kali akafumbiriro kaavuddeyo aka AI genda onoonye WhatsApp group zonna ezirimu abakungu ba Kabaka bonna n'abasajja ba Kabaka bonna mu diaspora bashyiralize ka video antiyo bwe mwazze ne mukakuba era mbaga lindako abaana bano batuufu era bambasirise abakyekaza beekaza naye bambasirise bonna babadde bambega era nga bakolera Mayiga nakati bakyakolera Mayiga. Ayogera omwamagamaga kansoke mbaza nnyina akatambi ka Muzaata kano naye Muzaata basiima ogenze sekawumula mirembe ulira Muzaata ka video kano bagassa amaloboozi ga Muzaata ng'achallenginga Mayiga nga ne Mayiga ayogera ebigambo biwulira ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwamiini kubajeganga amini obo obote ebyama kwababeera abanene ekundiri emirembe nekutukuterekeza abafununa itabajega mwagamba nti gavumenti ya amini yalino neyoboto walitabajega nawe tayinza kutuuka bakugambe naawe awalira gavumenti batamatide bakuyita obujega ate olw'omukulembeze ng'oli wano n'olina okuba olwegendereza bw'onogatya ovuma abantu bijega nabo nimuwoto kisiye nawe bajja kuvuma obujega ate bakuvumera okulumukamu okubeera nti bakuwadde ke bakuwadde obubaasabaasa obubaasabaasa obwo bugenda otandika okwonoona institution y'abanno olw'obubaasa ekirala tekikyamu. omugenzi Sheikh Muzaata yali mukyamu ono yajerega Obote n'ajerega Amini nti baali bajega era gavumenti ya Museveni togigerageranya ku ya Amini. Muzaata yamugamba ekiseera kigenda tuuka nga naawe gavumenti gy'ogamba nti esinga eya Amini nga mbi nnyo nga n'abantu gwe kennyini ate batandise okuyisaamu eggaali ku the extent bajja kwogeza ne byotasobola kwogera nga n'ababaasa omaze ogakwata. Sheikh Muzaata yali mukyamu kitegeeza muwe nnyo abasajja bannaddiini amatu ne boogera muwe nnyo abantu abajja ku social media ne boogera ensonga zino nga tatidde bulamu bwe kubanga abantu babeera baliko obuwaka wa Katonda bwe boogera okuteesa okutambuza ensonga zino. Kansokeze njagala mufe nnyo ku pay details ku bintu Muzaata byayogera mu kavidiyo akasembayo biki bigenda mu maaso saa zino ku Mayiga. Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwamiini ng'agamba nti gavumenti ya NRM yekyasinze kubuwa ebirangisi tojja kusinza balala bonna osi kubajeganga amini oba obote ebyabantu ababeera abanene ekundiri emirembe nekutukuterekeza abafununa itabajega mbwagamba nti gavumenti ya amini yalino neyobote walitabajega nawe tayinza kutuuka bakugambe naawe awalira gavumenti batamatide bakuyita obujega ate olw'omukulembeze ng'oli wano n'olina okuba olwegendereza bw'onogatya ovuma abantu bijega nabo nimuwoto ekisibye nabo bajja kuvuma obujega ate bakuvumera okulumukamu okubeera nti bakuwadde ke bakuwadde obubaasabaasa obubaasabaasa obwo bugenda otandika okwonoona institution y'abanno olw'obubaasa ekirala tekikyamu. Sheikh Nuhu Muzaata batte yalimba. Alright, tugenda mpola tugenda gikwata mpola tugenda gikwata ki mpola.
kati mukatambi kebatadde njalo ko baza mwenna sebo katikiro tukuwe ekitiibwa ne kulumya olweta bitulitadde ku bbali twagala kabaka sebo ogamba otati bakukubidde essimu fene tubulako eddoboozi kabaka lyotugamba nti lino banenge mule ku Ssaabasajja abatumidde gwe n'ogamba kukubidde essimu totulina byotugamba tetwagala twagala ekintu kimu twagala Ssaabasajja bokuwulira ku ddoboozi lye fe tukoyo kutulimbalimba nga buli lunaku otugambye ali Jamali ate kati wuno ali mu Uganda kakali nti wuno nti ate akubidde essimu negwe bwobusaabuza oluza tutegeera olubutala kwama totuyita mbuzi twagala kabaka tulina kyera tetwagala batukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abataka kubanga be balina obuvunaanyizibwa ku Ssaabataka ne bamulonda ne bamuteekako ne bamukolako emikolo tuwulidde ebintu bingi ebyogerwa era ne bigambwa nti waliwo abantu abamu balina obuvunaanyizibwa okumanya kabaka bwali obwakabaka bwaffe bajjajjaffe babuzimba mu mpagi ezigumidde bulina abakozi okuva Katikkiro ab'ebitiibwa abamasaza abo bonna abakozi ba Bwakabaka bwa Buganda abataka bakulu b'obusolya bo bwe Bwakabaka bwa Buganda kiba kyabulyaza amaanyi okubeera nga abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda be babulira Obwakabaka bwa Buganda ne beera Ssaabataka Ssaabasajja gy'alema ekyo bisalawo ng'abataka kyabuvunaanyizibwa abataka okugenda e Namibia babe kabaka waabwe bwafaanana era ttiimu eno ekulembedde Omutaka Kyaddondo Omutaka Roomwa Omutaka Kasujja Omutaka Maweesano etambula ekiro kyaleero era tugisuubira egenda tubulira amamuli amatuufu agafa ku Ssaabataka kabaka wa Buganda bwe banaakomawo bagenda kubulira Obuganda kiki Ssaabataka kyalo tetusuubira agabataka muntu yenda kufulemesa kulaba Ssaabataka kubanga Ssaabataka waffe ate Obuganda njagala okubutegeeza tife abakulu b'ebika ffe tuzaala Ssaabataka abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka ensonga za vidiyo ya kabaka bana esiri nnyo mulungi mu bintu bya editi ebya vidiyo naye amazima ga Katonda nange kennyini nasobodde okutegeera nti eyo vidiyo yabadde boyikawani kuba nebeene wajjira n'atandika ate otujjukiza n'amannya ge yenze Ssaabasajja kabaka ne kale mwana bintu byemukola bikyamu naye ekirungi guno omutimbagano mwana twabagambye no generation ndala ebintu byemwagala okukola abaana bali kuno bagezi basiba babitukola nga tubiraba mugenzi okuleeta ka AI nga twali tuwuliddeko n'oluyimba lwa Zawi nga kaayana nga bali bagamba luyimba lwa rediyo kuba eya rediyo yasinga okukuba oluvannyuma n'eya Zawi neekuba nga bategedde ekituufu okitegeera kuba ffe nange kennyini nasooka kugendera ku luyimba lwa rediyo nga nkimanyi bulungi oluyimba lwa Zawi Masavu nti lwa rediyo nategeera luvannyuma nti ebaddeko AI okitegeera kati intaneti eno eriko abaana abagezi abategeera ebyo era bw'otunulamu mwana olaba nga omwana kyakunnyonnyola okitegeera n'ebyo byonna muleme okubikola mwana mukulyetinga mu bantu busungu okitegeera lwakuba ate era nze ne boogera n'oŋŋamba nti boogera ne kabaka n'awaavaayo n'ayogera asobola kwewuunya era asobola okuvaayo n'ayogera nga waali ekyo si kyewuunya olw'ensonga yavaayo n'atugamba nti yawambibwa yali akomyewo n'atugamba nti kati obuwambi yabuvuddemu ye kennyini yagamba obuyinza bwange baabumpambako kati bw'aba tannadda tugamba nti obuyinza bwe baabumuddiza kati osobola okwewuunya nawaba ye yennyini azira asobola okubeera ku gani point kuba omuntu gwe baggyeko obuyinza baba bamukozesa buli kye baagala tuve mu bino byonna nti oba vidiyo ebadde editi oba yaddala nenjagala mujjukire nti kabaka yagamba yawambibwa obuyinza bwe tabulina kati n'obwoba omulabye ng'ayogera omuntu gwe bawambye temumanyi kyabaako bakwogeza buli kimu gwe wali oyiseko mbuwambe buuzaako omuntu gwe baali bawambyeko obuze n'omuntu gwe baali baggyeko obuyinza ng'olina obuyinza naye nga baabukuggyako nakunnyonnyola omuntu atalina buyinza bwaba kwekyogamba mpuga takimanyi nti ffe twamulonda kuba kamisona ne bwe twamugamba aveeko yavaako ani yatuwambako obuyinza bwaffe
tetubulina mwajjeyo Abedi Bwanika ne Joyce Baagala bavuddeyo just mbuuza bubuuza bavuddeyo tebavuddeyo nesimwe mu abalonda ku ebyebifo kati omuntu bwaba talina buyinza aba bwatyo nobookera n'osalawo kati tulina kulwana kukwata buyinza buli kimu kidde mu mikono gyaffe kyogamba kabaka yabadde asobola okujja n'ayogera n'atayogera ku bantu bebasengula ku mataka mbu ye bimunyumira just olumu tubeere bagezi tuve mu bino ebyakyo ebyokwesiriwaza ng'abantu abakulu mwana mumanye nti guno omulembe gw'abantu bavubuka gwaffe gwe ne bwoba muzeeyi nga tukwaziseeko mu nfo yaffe ng'ogitambuze fiiti kubaffe tulina okuliidinga kubaffe bangi mutumenya ng'oddira otya 15% egabire 85 kitegeeza bweba 15% yegabira 85 maba balina kwewola tosobola kugabira kuba 15 tosobola kugabira 85 oba olina kwewola kitegeeza eggwanga ligenda tambulira okwewola tuvula bwesanga omuntu ng'awoza amabanja gantuuse embulago gagenda tutuuka n'okutuga kakutuge kati golaba gavumenti okuyimirizaawo eggwanga erina kwewola ate leero gwe mwanayinki mbu weewuunya okuba nga endaga muntu yo wagyewolerako weewuunya okuba nga ewaka wasingawo weewuunya okuba nga otuuze buli kimu tekiri wammwe wokka kuba eggwanga we baalissa yuyo asaba bajeti eddeyo olowooza yalizzeeyo nga ssente ziri nnomu tamanyi na ssente we ziri atagala butagaza dde nadde eri kimuwaliriza n'okukwata banne kuba ne mu bbanka teziriiyo kimuwaliriza okukwata banne babafuuze ne mayumba gaabwe kuba kimanyi ssente ziri mu mayumba ate nga bituufu mwe ziri abantu ssente bazisiba ziri mu mayumba gaabwe kuba ne bbanka tebazeesiga wabula tetwesigaŋŋana nti osobola n'okubeera n'ewaka ng'oli nekyaliwo naye ng'alina akawumbi kalamba nga tomanyi kuba buli omu takyesiga munne just tubeereko bubeezi ensi tugijjeku eyo level tunaagireka omujja laba gyejjo sibira Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda nze nkiwa nti akaliro okawulira olaba otuuse n'okuwemula kabaka waffe nti eriyo abamuzannyisa ng'akapiira simanyi oba obadde otegeeza kagali mpitawa oba obadde otegeeza ka life guard oba obadde otegeeza kapiira ki naye okutuuka okukakkanya kabaka okumutuusa ku ssa ly'akapiira nga kiva mu kamwako Katikkiro wa Buganda nze ndabira ddala nti akaliro otandise okukawulira naye ng'eno nsobi yammwe Obuganda mwalagajjalira nnyo abaana ba Buganda ne bafu so Katikkiro after a long period of time abantu nga bakubanja kabaka osazeewo olwaliro n'obaleetera kabaka wa AI naye akageri abantu ke baatukwasa obulimu gwa intelligence ku internet kuno naffe ne tugwewa tubalabire ebyo batalabye era tubawulirize ebyo batawulidde tujje tubabuuse so here I am kusokera ddala ngenda bazanyira video y'olwaleero ne video enkadde ku appearance ya kabaka gye twalabako previously ndoza yali was it a public appearance we twamulabirako okompeyalinga video zine bbiri nti video ene egenda okusoka njagala wetegereze nnyo kabaka mu mbeera mwe yali baamuleeta buli omu endabika ye yamwennyamiza nibaga yi kabaka lwaki afaananye bwati nga yenna ajjudde enkanyanya kuno kiki kwonna naye nga batulaga nti kati awaali okke naye bukadde ng'omuntu akaddiwa era ffenna ne tukkiriza nti as a human being akaddiye nga yenna omulaba njagala otunulye vidiyo eyo nti yayina enkanyanya ng'ekkirira paka eno wansi kuno kwonna nga omulaba ayogera naye nga webakulaga yali polishitimuuko ng'alinga alimu n'olufiruta naye ng'enkanyanya egize eti yonna ekulaga etudde ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi kansubira oyo kabaka omwetegereza bulungi nga batulaga nti mukadde akaddiye era nga bakulagaawo ali mu good shape ekola public appearance kati video y'olwaleero gye baleese nga teri polished teriimu yadde simuthena teriimu yadde firuta temuli kitaala naye ng'ate ekyewuunyisa kabaka akyali mu mikono gy'abasawo
kitegeeza tamunabeera mu condition nnungi esiibulwa naye enkanyanyanga ekoma wano ngazzeemuuko buto okusinziira ku bwe yali. Can it happen? Kuba wali eri yali oke naye ng'enkanyanya yeemalayo wano akyali mikono gy'abasawo ekirwadde kikyamugoya eyandibadde nti ate kati ali waasiko enkanyanya temalaayo azzezeemukko buto. Abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Vidiyo ezo zirabye bbiri ozeetegereza nti eno ya bufere esembyeyo. It cannot be nti last time olwo twamulaba ng'enkanyanya yeemalayo mpaka eno nga yonna olankanyanya y'amaanyi nti ate kati naye ng'awo yali tali mikono gy'abasawo era bakulaga nti kati ali fine era ne bakuwa excuse nti akaddiye. Kati essaawa eno yazze buto mu kaseera ng'ate na mulwadde akyalina mikono gy'abasawo. Tubuuza enkanyanya eyali ekkirira paka eno nga teriwo ono abadde kabaka wa ddala oba AI artificial intelligence. So nze ebyo mbiganye. Now you can compare the two videos. Olabe ng'okozesa omutwe gwo ne speech zennyini ebigambo byabadde ayogera kabaka ayogerera mu pululo. Kale it can be nti omuntu ayinza okunyonyola nti omuntu ayinza okukyogerera mu mbeera ya respect titwajja okujjanjabibwa. Omuntu ayinza okwebuuza yajja omu lwaki ayogerera mu pululo nti ayinza okyogera mu mbeera ya kitiibwa muga kale naye ekisinza okummalamu amaanyi ye introduction. Nze Ssaabasajja Kabaka since when nga kabaka ye addressinga bw'atyo n'omuntu wa bulijjo okujja naga nti nze gundi nze bbawa gundi owulidde yawakana. So zezimu ku nsobi ze bakoleddemu eyo ebintu kati eyo ensobi simanyi bwe mugenda excuse kijja mugenda tuwa nti kabaka asobola okujja n'atugamba nti nze Ssaabasajja Kabaka ng'ate tumulaba ani awakanye. So ebintu babifumbye tebyayidde bingi bikyalimu ebirumira naye saagala nnyo okuwanvuya vidiyo ngenza okulaba n'aba CBS bataddeyo posti bakola PR balaga nti basanyufu okuwulira ku mpologoma nti empologoma ewulugumye. Eno empologoma si ewulugumye mu mugiwulugumiza oba eno gye muwulugumye mugijjeewa. Naye I can authoritatively tell you nti ono wa AI ekyo nkibabuulidde waliwo abagenda okunyiga but with time muwe mutyo bintu ebimu temubitegeererawo mubitegeera wayisa akabanga kati wajja kufunayo abatwasamira naye mujja bitegeera with time. Bino byakuyiiya kugagezako kakkanya ka pressure akaliwo naye ono si ono. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Ogera okujjako enkofiira nsiimye nnyo okulaba abavubuka baffe bonna ab'omulembe guno ogw'obutebi okukubiriza abavubuka baffe bonna okugondera Obuganda wamu ne gavumenti eyawakati. N'ekirala njagala
mudidde bene nga alina omutwe gudinga ogwa bajjo ng'engalo ziringa za soja General Gaddafi bana ne akoze ekyo akoze shame upon you buli muntu akoze video shame upon you ebigendera byammwe ne programu zammwe zimanyikiddwa eyo video ekoleddwa ogwo omutwe gwa bene muli basima tumanyira mwana bayaye mu batumanyira mwe banigamwe engalo ziringa za Gaddafi General ezega zakola nako makereza akawo njogere lyo Buganda kubanga nze ndi mulangira ze Kimbugwe bana mutuleke munamwe namwe mutuleke mu bannange mayiga kiwanichi ogwo mutwe gwa bajjo engale za General Gaddafi kiwanichi mwana kimwana mubere mutano mayiga bera mune bachali Kabaka alabiseko eri Obuganda naye muleme kubeera nnyo ku pressure mukola ensobi number 1 ebadde mu video eyo ekipande ekibadde emabega mu mugongo gwa Kabaka omanyize nkola video nkola ku mikolo tosobola kukwata muntu mu kamera bwoti ng'emabega ekipande ekiri mabega kikankana kitegeeza waliwo ekikyamu eyo number 1 2 Kabaka ye ng'omuntu abadde akutte empapula mu ngalo nga zikankana nga bwezikwata zikankana 3 Kabaka wabadde atudde nga talina mmeeza wateeka mpapula z'amaze kusoma olaba lutadde mabega eyo number 3 number 4 Kabaka buli lwabadde ng'ajja ng'alabiseeko abadde ng'agenda okusoma ekintu ng'akwata bugaalubindi n'azissaako okusobola okulaba obunyukuta buno abadde tazirina 5 Kabaka abadde ayina enkanyanya wano ng'asoma nga zijja ne zikoma wano mu makkati ontegedde enkanyanya za Kabaka mu kuzeera niyo twagambira nti mulwadde nga zijja bwe ziti Kabaka bw'abadde ayogera ebigambo abadde ayogerera mu puluulo bwe twajja eno okujjanjabibwa tu bwe tunaatereera tu awandikira speech eyo Kabaka tosobola kumanya nti abantu b'abeene babagoba ku ttaka mu Lubigi puleesha ebaleetedde okujjayo Kabaka nga mukozesa AI artificial intelligence Kabaka n'abulako ne kabende eweera bw'aba tali mu nnyumba ya muntu ng'alina awantu waali nga waali ali mu bulungi tiwaateeka okubeera kitegeeza Kabaka alina okuba ng'alinawo n'ebbendera ya Buganda awo waba atudde ng'eyimiridde bweri Kabaka abadde atudde mu ntebe zino eza bulijjo nga tewali wadde kafaani n'ekifaananyi kyennyini entabula gye kiramudde ku mutima jjukira ekifaananyi kino okiraba bwe tuba tuweereza vidiyo ezo obutayiika tuziweereza mu into document ekuuma evidiyo eyo okuba nga teyina gain omuzira guli okuba nga gujja kuba essaawa zino vidiyo eri mu kutambula eraga nti ya ssimu etambudde ku mitimbagano egiwera n'ogijja ku ssimu y'oli n'ogijja ku yoono n'ogijja ku yoono kitegeeza gyekoma okuzunga ennyo esula resolution kwe kufuna gain ogwo omuzira kati essaawa zino vidiyo gye muzunza eya AI eyina gain eringa gye mwakwasizza essimu Kabaka mwamukwasizza ssimu kye mugamba Kabaka tayinaamu na munnamawulire amutambula kasobola kushutinga bintu ebyo tukwate kamera tubeerumbire tumweshutingire guno omulembe tuli bagezi Ssaabasajja tukuloopera abantu ab'omu Lubigi baabagoba ku ttaka Ssaabasajja tukuloopera ne miliyoni 5 zaabula katubeegayidde temubeera ku pressure kutuuke kuleeta Kabaka wa AI dayo analyzing video nga bwenjigambye empapula Kabaka zaalina zikankana ekipande kyalina mabega kikankana Kabaka enkanyanya ze zikoma wano Kabaka talina gaalubindi twagala Kabaka
nanti muga nti tuwavale tulago tuvumye ffe twagala kabaka oba wajali tujja genda kwepati watutambuza bigendo byetumulabe baboyi ekyamazimazi ensonga za kabaka nedda Mayiga ne wankubadde okoze ebintu bingi nnyo naye olwo bitagenda kukkiriza ate kutumanyiira tetubasobola kuvaawo ne tubanja kabaka ebbanga lyonna ate gwe tosalawo n'ojja n'otuwa ate ebintu by'okutusiriwaza tetuli nnyo basiru nnyo nga mmwe bwe mulowooza tetuli nnyo bayungwe nga mmwe bwe mulowooza tetuli bayungwe tutegeera tusobola okukozesa amagezi tusobola okumanya ekikyamu n'ekituufu ebbanga lyonna tubadde nga tujja tubanja kabaka nga twagala kulaba Ssaabasajja kabaka wa Buganda mwe kye musobodde okuvaayo olwaleero kwe kujja okuleeta akatambi akajingire nga mukozesa AI nga mukozesa artificial intelligence ebbanga akadambi konna nga bwe mukakoze kabadde fake 100% kabadde fake konna nga bwe mukakoze kabadde fake kabaka tayogera takola nko speech nga buli kigambo kyayogera mu pululo kabaka buli kigambo kyonna kyakola oba buli kigambo kyabadde kyakola mu speech ye kibeera mu sinjula so si mu pululo akitegeera kibeera mu sinjula si mu pululo kabaka bwe evanze ndabye speech za kabaka nga ayogera sirabamu kabaka nga mu kweyanjula agamba nti nze kabaka ekyo takyogerangako sirabamu kabaka nga ayambadde nga akola speech nga tateddeko galubindi abaffe zero zalazeewa kabaka eva abeera n'empeta ye ku lugalo abaffe kyalazeewa bw'otunuulira ebintu byonna ebibadde mu katambi kabaka tasalangako kawalaata osobola okuva ino ngamba nti kabaka yali agire kabaka tasalangako kawalaata kikafuuwe Mayiga tukooye ebintu by'okutusiriwaza essaawa yakati mufulumiza akatambi ako n'ekigendererwa kibadde kwagala nti kabaka amenshonize ku Mayiga sakira ti kapuresha kasobola okukendeera okitegeera sakira ti kapuresha kasobola okukendeera kubanga akimanyi essaawa yakati akimanyi bulungi nti bamutaddeko akazito talina bwagenda kavaako akazito akamuteereddwako talina bwagenda kavaako emirundi mingi nnyo enkiiko ezibadde mmengo ez'abataka enkiiko nyingi zabaddemu ez'abataka ng'ateekeddwa okuvaayo okuwadwesinga ku nsonga za kabaka embeera gy'alimu naye nga buli settlement gyavaayo okukola nga bagikuba nga bagigaana kubanga byonna byabadde nga ayogera bibadde nga bya bulimba tusooke twebuuze olukiiko luli eri omutaka we yayimye n'agamba nti ffe abalina obusobozi bwe tuvaayo temusobola kutukkiriza ne tugenda okulaba ku kabaka ffe abalina obusobozi Mayiga gwe kennyini wazaamu arrogance nova n'ogamba nti bwe nakkiriza abantu okugenda okulaba Ssaabasajja kabaka wa Buganda ennyonyi teziggwemu ebifo ng'olinga ngagezaako okugamba nti ku kisaawe Entebbe waggwawo ennyonyi emu tulina okukomya obulimba okitegeera essaawa katwebuuze bw'abanga tosobola kukkiriza muntu yina genda kulaba Ssaabasajja kabaka wa Buganda ani yagenza okukwata akatambi ako okitegeera tunuulira background akatambi ako kabaka mwalimu waliwo ekigambo physics kye twayitanga miraaji nti bw'obanga otambulira ku kolansi ng'omusana gubadde gwaka bulungi nnyo osobola okulaba eri awantu ng'olinga nga wali amazzi ng'olaba radiations kyekiri mu katambi nti Entebbe kabaka mwatudde egezaako okulwana ne green screen gyeri mu background green screen lubeera lutimbe lwa green kuba sobola ekifaananyi mu background okitegeera bw'otunulira ebintu binene ekyamazima kabadde kawaani gwe munnayuganda ntogeza n'ovaayo n'ofuulingibwa video ebadde ya AI omuntu asobola okwogera ebigambo n'abiteeka mu ddoboozi lyo gwe kennyini era ng'omuntu asobola okwoza nti ebigambo ebyo gw'obyogedde naye nga byonna bibadde bya kiwaani Mayiga essaawa yakakati wamaze okukola obulimba n'ogamba kabaka wamukubiddeku ku ssimu era yagambye byewavuddeyo n'otugamba
at the same time kabaka tukimanyi bulungi nti eddwaliro lyali muli abatabufu ba mitwe abaffe oyinganga gezako kugamba nti wakubidde kabaka essimu yabadde aze mu normal senses ze wamukubidde essimu kubanga tukimanyi bulungi nnyo tewaliwo omuntu gwe bayinza tutwala mu ddwaliro ly'abalalu nga si mulalu oba nga taliiko kikyamu ku bwongo omuntu batugere okumutwala mu ddwaliro kitegeeza abeera mulwadde ku mutwe era n'ebigambo by'abayogera biba tebijja kusobola kukwatagana abaffe bw'obanga osobola okuva n'oyandika ebigambo gwe bewagamba nti no kabaka ye yabyogera okitegeera omuntu omulwadde w'omutwe yaba yafuna atya amagezi awogera gwe bewavaayo n'ogamba abantu tukoyo obulimba mayega byonna bikole mu kavidiyo ekigendeddwa muntu obadde oyagala kabaka akumentioningeko nti twebaza Katikkiro osobole okujjawo puresha y'abannayuganda abakubanja kabaka osobola okujjawo puresha y'abannayuganda abakubanja kabaka kati essaawa yakakati tolina kyogenda kugira essaawa yakakati tomanyi kikyozzaako wafulumya eggwanga oli Tanzania byewagenza okukolayo biyinza okubeera nga nabyo byagalagezaako kuweweeza ku puresha bannayuganda gye bakutaddeko naye osaaga ojja kweta kabaka abankuumire tuli ku YouTube channel kwata mu bio kwata mu link eyo kwata mu bugenda mu bio waliwo link eyo eya YouTube channel egenda kudrivinga buterevu ate munange paka Ssaabasajja Kabaka Bulule yasiimanga n'alabikako eri abantu be twabeeranga basanyufu era abantu nga babeera ku kimu omutanda asiimye n'alabikako gye tuli yatujjiranga ne message abantu message oba oli awo abamu tebagifocusingangako olw'essanyu lye baayina olw'okuba nti asiimye okulabikako gye bali essaawa eno message ye yatuleeteranga ebigambo bye yajjanga nabyo ng'abireetedde abantu be byeyongera buli lukya okweyongera okukola amakulu ebintu bingi ebyakolebwa effutwa obujja obukyayi era ebimu bikyagenda mu maaso n'okutuuka kati newankubadde nga bino byonna byagenderera kusaanyawo Buganda ffe tulowooza nti okumalawo ebiwundu bino byonna n'okwongera okunyweza obumu bwa Buganda n'ebitundu ebirala twetaaga obufuzi obujjudde obwenkanya eyo message omutanda gye yajja nayo senga yali tetukwatako yandibadde tagidelivalinga mu bantu be yandibadde eyo message agidelivalinga eri mu meeting z'abataka mu meeting z'obwakabaka naye bw'abanga yasiima najja n'agireeta mu bantu be eyo sigina eraga nti abantu be bonna bakwatibwako ku nsonga za Buganda n'ensonga z'obwakabaka kati olwaliro gwe bw'otuula wootudde ng'ozijjagalira abaana abasazeewo okubeera konsandi ku ki ekigenda mu maaso eri kabaka waabwe yakeera enkya n'abagamba nti waliwo abeffutwa ab'obujja abeevumbye okubeera nga basaanyawo Buganda olwaliro nga olaba kabaka talabikako mu kubeera nga kabaka talabikako buli omu yeebuuza kabaka aliwa bakedde ku makya bakugamba nti head of security wa kabaka naye talabikako omuntu omulamba atalinga mpiso akulira security ya kabaka nti amisinga amajene gadikire yalinga nti talabikako gwebyo n'obiraba noga nti olina sigala ng'otudde nti muneye temulaba abakulu mukamwa ebyo ebintu mubiveeko nga lwaki ebbanga abantu lye bamaze nga terabalaba kabaka waabwe ye piriyodi yemu omukuumi mwabulidde bwe batandise okwebuuza kabaka waabwe aliwa gw'obagaye nti abalabye abakulu mukamwa era babi be bavumaganya Obuganda. Now, for us as UPDF for now, we are counting him absent from duty. After 21 days of his disappearance, he will be declared away without official leave. Now, when you're a wall, you become now a suspect. So we look for you in that angle. For now, we look with open saying maybe, no, we give you what you call benefit of doubt. Maybe you come back, there's an issue that has taken you away. Now, after 21 days, we declare you a wall and we institute a board of inquiry. What happened to this officer? Did he actually disappear on his own? Did he run away? Or he was kidnapped? Ng'olaba ebyo ng'osigala otudde ng'otunula bw'osazeewo okutunula ate n'otandika okuga nti abali konsandi be babi nnaku ntono emabega monument ya Ssekabaka Muteesa Walugembe
yamenyeddwa. Bobi Wine ye yagimenye. Ffe twatume abagimenye. Ekyo ekimotoka ekyageze ne kijjawo monument ya Ssekabaka Muteesa Walugembe kya Nuupu era mwabaddemu ba photo soldier be bamenye monument. Kabaka bwakugamba nti waliwo abeevumbye okusaanyawo Buganda ng'ebyafaayo bya Buganda bitandise okugibwawo mu kibuga, gwosigale ng'otudde abasazeewo okubeera concerned mbube babi. Kyogamba ekyo kyetaagisa Bobi Wine kulagira nti bannange mujje mulabe monument yaggiddwawo, ebyafaayo bya Buganda babimalawo. Ekyo Kabaka yakyogera ng'akyogerera mu bantu be. Bw'amala okudelivaringa message eyo ategeeza nti mubeere concerned. Olwaleero n'olaba abataka basituse baleseewo Ssaabataka ate bagenze wa Museveni nti abawe ettaka. Gwe ekyo kikola sense nti abakozi ba putopu bagenze wa mukwano gwa putopu bamusabe emirimu. Ki ekibafuula abakozi bange? Ate abakozi bange bagenze kusaba mulimu walala. Kati mbankyali mukama waabwe. Bwe banga abataka bavudde ku Ssaabataka ne bagenda ate basabe ettaka ewalala ne batalisaba Ssaabataka. Ebyo abaana ne babitunulira ne beebuuza ebibuuzo nti bannange kiki kino? N'ogambye mulabye abakulu mu kamwa baanamu muvumaganya Obuganda. Nga Kabaka yabagamba nti waliwo abaaki ab'obujja. Ab'obujja ki? Nti bwe balaba nti abantu basuuta Kabaka, bwe bamulaba beeyala, bwe baba balina bye basabye bajja babisaba Kabaka. N'oli naye yafuna obujja ayagala buli omu ajje asabe ye nga bwe bakola ku Kabaka, n'afuna obujja n'aga nti nange kennyini balina okunkola ebyo bimu. Obwo si bwe bujja, ebyo byennyini si byayagala. Olwaleero buli omu agende ng'avunna majaali, abasumba bavunna majaali, baseeka abakulembeze b'obusiraamu bavunna majaali, baani bavunna majaali, abataka bagenze vunna majaali, buli omu abayimbi bagenze kusaba. Obwo tebwali bujja. Abantu nga bavaayo beebuuza ki kyatuuka Kabaka waffe tetumulaba, wabanga ne head of security abuziddwawo. Gwe oyinza obutabeera concerned oba oliko ekikyamu era oba totegeera omutwe gwe oba olina okuddayo mu kyogero baddemu bagunyige bupya. Kyogamba ebyo byonna era byetaaga muntu nti Bobi Wine yalina omugamba okubeera concerned. Kabaka yakiraba n'agaaguna omulembe ng'okwasizza bavubuka ng'amaze okulaba nti abakadde tebaliimu nsa ku bigenze mu maaso. Abantu bye balabye babuuza Kabaka waabwe, tobaleetera vidiyo. Maaso g'Omuganda bakugaagali mu ngalo akugaye njagala kulaba ku Kabaka. Mumubaleetera ka vidiyo akapangirire ne mukafunira ne ba brand ambassador. Ka vidiyo ako kanzijukiza amawa ga Bujingo. Mwafunye influencer bagenda okumatiza abantu nti kano ka vidiyo katuufu. Nedda bambi. No one is going to stop us. Ne bwe munatukasukira insults ezenkanawa. Abantu bakugambye baagala mutanda. Bamulabe olabe waba waddamu okwasamira. Bino bye muwoza simanyi waliwo abayina bye bayisaawo be baagala okwakiivinga engeri y'okudismantoningamu abayina bye baagala okuyisaawo. Akeera enkyala bikeko eri abantu. Diiru zonna ez'abayina bye baagala okuyisaawo nkakasaawo ejja kuba eyiise. Kyogamba gwe abayina bye baagala okuyisaawo baagaliza nnyo. Bw'oba tobaagaliza omutanda alabike. Diiru y'abo abayina bye baagala okuyisaawo eyiike. Mulabe tunaddamu baasamira kuba that's what we want to achieve. Amount. Bwe tuba tetwerabidde waliwo wano omusajja eyagamba munne nga bali kumukola emabega kaawo nti kankuleke sigenda kusumbuwa nnyo kuba olina omulimu omunene gw'olina okukola mu maaso awo. Naye omulimu omunene si kiwa nti omulimu gwavuddeyo nga bwe baagubaze. Abaana omulimu bagukubyemu ebituli. Muteeke wawo omutegedde gwe baagambye alina okukola omulimu omunene maaso awo. Nabadde tuli ebwayise tutambula ng'oli atula ku setasi y'omuntu omwe agamba naye Kabaka wuuno ayogera. Kabaka ayogedde nga nange mugaale kandabe nga ndaba Kabaka yayogera. Ng'egye twadde tutambula vidiyo saagyetegereza ate twadde namusana kati nga tosobola kwetegereza bulungi. Ng'ebyo biggwa nga nkomawo ewaka. Si ebisinga bwe nkomawo ewaka mmanyi okuteekako Facebook naye nkola byenkola nga bwe mpuliriza. Ngenda okuwulira omuntu omu ku bantu bentera benfollowing ennyo.
nga video agikubyemu ebituli nangamba leka mmale okuddayo netegereza video nga nkubira oli mpeza ku video ya Kabaka nti sigirina nga ngenda ntambula ngenda ku video z'oyo omukwano gwange ku TikTok nga nkimanyi ye waba akola video ebiseera ebisinga editinga n'ateekamu kwegamba ye n'ayogera ekintu n'okiraba nako ogenda okwetegereza video ng'ekituufu kiri nti omulimu omunene bwe baali batusuubizza maaso walayo abaana baagufudde obuugi abaana baaguyisizaamu eggaali baagufudde obulere n'ekisinza okunnyumira abazadde baazaalanga abaana b'omulembe guno nga bagamba baagala bazaala abaana abagezi baagala basaala abaana abategeera ennyo naye nkakasa kati bejjusa bagamba n'ebino ebyana bisiru omanyi omuntu waba tannaba kufuna mukisa kujegawaza aba akuyita mugezi omuntu buli bwabeeraawo ng'ayagala nnyo obeere mu kwegamba oleme kubanga omukaayanya oleme kubanga weetegeerera oleme kubanga buli kyagamba okkiriza bukkiriza kweganga buli kyagamba gwokkiriza bukkiriza awo oba mugezi naye bw'otandika okubeera nga weetegeerera nga weebuusa olwoba ofuuse musiru naye bannange guno omulembe gwo gubalemye omulembe mugulekera agusobola yekyagu nze omulembe gwo nakkiriza dda omulembe gwabalema mugwesibyeko naye buli kye mukola mwonoona bwonoonyi kati omulimu omunene ndowooza mulaba ebivuddemu kuba ne vidiyo zenzuukukiddeko anti naakazuukuka naye ekituufu kiri nti omulimu gwo si munene naye guno omulembe simanyi oba munaamalako nagwo omulembe mugulekera ennyini gwo guno omulembe gwa Kyagulanyi naye abaana ba tikitoko mulabe nsinzira wano twajja ani ali basonyiwa baana mmwe mudidde omutwe gw'amayiga mugutozeza ku bigambo Kabaka bye yayogedde nembu AI nga tubawulizaako CBS ne BBS bulijjo tubagamba mukolera Museveni nga muwakana naye olwaleero twabakwatidde mu kituli kati buli abadde awakana olwaleero genda obirabe ne mutuula mwenna ttiimu mwenna ne mwekobaana nga muliwo ku linnya lya Ssaabasajja Kabaka ne mwekobaana ne mumwokya obufiififi ne mumuli omucomo CBS ne BBS kati njagala mutubuulira ate kati ekyo ekirwadde ekirala Kabaka kye yalwadde kirwadde ki ekimuzinisa buleke dansi empapula zonna zikola bwezi zonna bwe zigira bwezi mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda njagala kwebeebaza bannayuganda ate ku intaneti mwagenze kumutendera mulala bannaye mwagenze kumutendera mulala in fact Uganda mama Uganda bagamba batya mu luzungu is proud of you mama Uganda ali proud of our generation Mama Uganda ali proud of our generation abasajja abo baali bamanyi baatusiruwaza naye kambabuulire ne bwankubadde mwakiteekateeka mu masomero mutusomesa obusiru naye amagezi gaba mazaale essomero likuyambako buyambi kubaako birala byomanya bitono nnyo amagezi bazaala mazaale nakugamba omunnayuganda ataasomako asinga professor Munyarwanda amagezi wewa nakugamba teri Munyarwanda nsinga magezi bw'abajja ali mu mulete mukyasinga okumanya kye muba mututuuzaamu
kyawulira kyasinga okumanya kyeyafunamu obwa profesa kyemuba ye debate gye muba muleeta kasitaba nga munyarwanda mumuleete sigambye muntu mulala teri munyarwanda nsinga magezi ne bwaba profesa nga munyarwanda teriyo munyarwanda nsinga magezi baba basajja kyovola abaana baffe bwe babasomesa busiru bafuba nnyo okutusiruwaza naye amagezi bazaala mazaale twasoma wano emirundi ebiri bayibuli egamba ntadde amagezi mu mitima gyabwe waliwo amagezi agabeera mu mitwe naye waliwo amagezi agabeera mu mitima teriyo munyarwanda nsinga amagezi tebakulimba bw'abaayo muleete era omunyarwanda gy'oli yonna bw'oba ng'owulira ng'olina amagezi jangu tuteekewo wano nze nja kukuwa platform online tutandike tudebatinge aba physics bani yakalipa gravitational force gwe kyonna ky'owulira kyoyagala jangu chemistry jangu tugende sagala kutumanyira wano mu boycotting television ze Uganda mu boycotting radios zonna now baganda bange mbalamusiza nnyo mwenna mujebale gye mutuusaako engalo bannange mwenna temuggwamu maanyi kubigenda maaso ku social media Saalongo Gamulengejja Charles Peter Mayiga ndowooza mwawulidde muganda wange Lumbuye nga bagamba nti alwana nnyo okubeera nga azikiza omuliro guno ogugenda maaso era kyova olaba nga ajjeeyo ka vidiyo ate n'asuubira nti ffe ate tuli basiru nga ye. Saalongo Gamulengejja ssebo njagala okukutegeeza bannayuganda b'ennaku zino si basiru. Njagala otunulire ka vidiyo kojjeeyo entebe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gyatuddemu eyo entebe simanyi gye wagijje kubanga efaanana ku ntebe ezimu zaabeeramu e Uganda. Ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli lwakola statement it's rare okuvaayo n'apraisinga Katikkiro because gwe bino wasazesewo bw'ona afuna abayaaye abediting ebintu mubateekemu bakwebaza ki okubeera nga obonyabonya Ssaabasajja Kabaka. Wasooka wagamba nti ali Namibia ali mu kuwummula tali mu ddwaliro ate n'omala no my friend Mayiga njagala okugamba we are ahead of you. Mayiga kino njagala kikukakasa we are ahead of you. Bannayuganda b'ennaku zino togenda kubabozaaboza n'olunaku n'olu. Eyo statement eyo ebyo bigambo bye mutadde mu kavidiyo yako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yabyogera dda kati bye mwagadde okugattagatta ate ffe ba expert mu kugatta ebintu ebyo. Mayiga gwe oba tokimanyi mu kugatta ebintu ffe ba expert. Kati njagala okugamba toyina kyogenda kubeera nga weewonya. Ate the more nze nakugamba twakuwa omuguwa every time buli lwokola ebintu ebitaliyo weeyongera kwetuga. Mayiga twakuwa omuguwa every day buli lwokola ebigambo ebitaliyo. Lwaki ka statement kano lwaki ka video kano kafuluma nkulengedde wenna ku Facebook ate jjukira Facebook mukama wo Museveni yagiggala naye kuoli ku BBS Telefina ku mukoto gwa mwogo wa Facebook mbu waliwo amawulire agajja agoocha mawulire ki obulimba. Mayiga ffe twakuwa omuguwa oli mu kwetugwa every time buli lwolirizinga kasasiro ono weeyongera kwetuga. Wandibadde osirika n'osirika. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'ati olowooza bwafa. Laba ekifaananyi kye yalimu bwe yavaayo n'oli omulangira gw'ogambye mu mulangira wa Muganda w'endawula. Laba ekifaananyi bwe yali afaanana. Laba n'ekifaananyi kyakaakati. Mayiga tolowooza nti tuli basiru. Ate tosuubira nti anyway saagala kukuvuma. Because I still subscribe to Kyagulanyi Robert Sentamu. Saagala kukuvuma.
neto tufuula nti tuli basiru tetuli basiru kuba okitegera tetuli basiru Katikkiro Charles Peter Mayiga njagala mukimanyi nti ali ku kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo jjukira mukozi wa mmane mulungi mumujjukireko mu ke bayita ettafaali omwana yafaakuuza abantu ne batandika okwemulugunya zigenda wa it took Kabaka's attention to come out naga likome naye yali akyafaakuuza kati essaawa eno lwaki kugambye nti ali ku ttaamu egenda n'ebyayo ayina olufaakuuza olunene lwayagala okufaakuuza naye lulinga olwagala okukambira kati mu events bbiri zino ezihappenings ayina kodi gyakuba olufaakuuza olwo lusobole okubeera successful njagala ojjukire ebigambo bye yayogera bwe yajja ng'agamba mbu Kabaka yamukubidde essimu njagala tugatte events bbiri zino ne replica gye yatuleetedde ng'atugamba ki ye Kabaka mulimu kodi bbiri ezifaanagana ayina olufaakuuza lwayagala okufaakuuza njagala owulirize kodi eno akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne beene ku ssimu era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula eyo kodi ogiwulidde Kabaka musanyufu olw'emirimu egitambula kodi tagirekaayo ayagala abalage nti ali credible mu maaso ga Kabaka era musanyufu olw'ensonga waliwo emirimu egibadde gitambula mwafaakuuliza ssente without Kabaka's appearance muzimanyi Kabaka rwani biki nemit zonna nga bwe muzimanyi nga Kabaka ta appearinga kati ne replica gye yaleese era nayo ng'eyogera ekintu kyekimu twebaza Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi twebaza Katikkiro teyeebulizaayo erinnya lirina okwapiyalinga musobole okukkiriza amatikkiro agajja era gaddemu gabeerawo nga events endala bwe zibadde zibeerawo without Kabaka's appearance ayagala n'amatikkira nago gabeerewo ayole lwero olufaakuuza lwanoonya naye olw'okuba nti last time lwe yali mu kugulawo amasaza cap abantu baamugugumulamu n'amanya nno nti kaakati wano olufaakuuza lutandisa okuba ng'olukambira kati ayina okukuba buli kika kya kodi alabe ng'ekyo kibeera successful mukozi wa mmane naye nga twebuuza sente zayoola accountability agiwa waani naye omwana oyo kati awo abanoonyeza so abali awo bonna authorities temuddamu kukkiriza bino omusajja byatandise kubaguza ebintu byonna ebituuseewo ebibadde bihappeninga rupulika gye yaleese yagambye nti buli ekigenda maaso akiraba Kabaka n'atayogera ku bantu be Kabaka ng'ayogera nnyo ku bantu be buli kigwa mu bantu be bw'aba yasaba accountability y'abantu abaafa kyogamba tayinza era mu ebyo najja n'ayogera n'atayogerako ku bantu abasengulwa can it happen tetukimumanyiddeemu ekyo omwana ono ayiiya ebintu by'ayagala kukola mane olwaleero tagenda temumukkiriza okuleeta ebintu byebyo nga bw'abadde akola zi events ezirala nga bwe muziraba nga Kabaka taliiwo naye nga zo events zigenda mu maaso ayagala n'amatikkira gabeerewo nga Kabaka takolaki nga Kabaka taliiwo alyoka ayole nga bwe yayoola mu Kabaka rwani n'ebirala byonna birthday nga bwe yabikola byonna na wano bw'ayagala okufaakuuza bwe nkugamba nti ali ku ttaamu egenda n'ebyayo oba okyampakanya bannange temumuganya supiidi bbiri emirimu gy'Obwakabaka abala kaki abala matikkira akasente k'amatikkira tukulaba mukwano bambi temumukkiriza kufaakuuza lufaakuuza olwo olufaakuuza unless nga Kabaka waffe waali naye waba taliiwo olw'olufaakuuza amot kyemmanyi buli omu vidiyo ya Ssaabasajja agirabye bw'amaze okulaba vidiyo ya Ssaabasajja
What came into your mind? Chechaze mbongo. Ekituufu kiri nti ebibuuzo bingi. Ssaabasajja n'akwata olupapula. Olulabika nti lwadde lumuwandiikiddwa. Kubanga lwaki Ssaabasajja abagamba nze kabaka. Ssaabasajja tiyeyanju ani atamumanyi. Yabadde ayogera ng'agamba ffe. Tumumanyi nti Ssaabasajja. Lwaki abagamba nze Ssaabasajja? Ssaabasajja yadde talina mpeta. Ebibuuzo bingi. Amazima gali nti abaabaze kano akantu kyaganye kabuzeemu kabuliddemu ddala bakawadde obudde bungi naye ne bakola ebitalina makulu. Ssaabasajja najja n'atweyanjulira nze kabaka kuki nga tetumumanyi. Najja n'akwata olupapula ng'asoma naye nga byatugamba specifically ali ku bulamu bwe bwagezaako tunnyonnyola wagyali embeera gy'alimu era ku bulamu bwe n'awandiika kyogamba yadde tasobola kujja n'ayogera bwogezi. Vaalu yo yabiganye dda. Laawo maswali Vaalu yabiganye. Amazima gali nti ekintu kyabuzeemu kyabuliddemu ddala ke baabaze kaaganye. Ebintu bingi ebitagatta mu vidiyo eyo mu butuufu ng'olabira ddala. Nedda. Naye bamikwano kyandibanga abantu abamu ensonga za Buganda ffe zitusinga oba zitusukka entegeera. Kuba oba okyajaganyuga vidiyo ya kabaka yiyo ayogeddeko eri Obuganda. Omwana ng'agikutemera atemera nga mudu gy'obaddemu agitta ng'olabanga teye mutuufu. Oba kabaka ayogedde ng'omwana gatotegeera naawe. Tunuulira vidiyo. Fuleemu eri mu kwenyeenya ng'oddayo n'olaba vidiyo. Ogenda olaba fuleemu yenyeenya. Noge oba ki? Oba mutuufu? Oba okyali awo bakuga gwe olaba ayina empeta n'oddayo n'oweetegereza noga yali ayogeddeko nga talina mpeta. Oba okyali awo baga gwe wali olabyeko kabaka ng'asoma tayambadde gaalubindi n'oddayo mugundiza endala. Vidiyo noga naye oba abeera mu gaalubindi. Nga buli kimu bakulaga nti si kituufu. Ate nga musoko badde otutte biri nti bye bituufu. Kwegala n'osigala awo wakati nga tobitegeera. Noga naye TV ya Buganda BBS asobola okuleeta amawulire g'obulimba. Kwegala n'osigala wakati noga ndowooza bino binsukka entegeera. Naye nga bannaaye ffe abamu ndowooza katunuulire bitunuulire kubanga tetubitegeera bitusukkako. Bannayuganda kawaanyi kimwana bawulira mulaja nanzije mbaddemu bakwate Kyagulanyi yankubidde akasimu nzije naye mwana kyali eno kyali ku beach naye terowooza sifanga mwana. Gwe Museveni ajja kuzanyira ku mitwe gyammwe nze tajja kuzanyira ku gwange. Akutta amayumba g'abantu agamenye. Akutta omusimbi mungi aguwadde abayimbi naye nga tasobola kuliyirira wadde gwe bamenye ennyumba. Wadde akakadde oba wadde omutwalo awo avuddewo akutte kabaka amuwambi. Twekalakasizza twecyanze ambasada we azze n'ebifaananyi nti wana ambasada yabadde n'omutanda. Twecyanze akutta abasuubuzi ayongeze emisolo. Abasuubuzi becyanze akutte abataka abatutte mu State House. Abawadde ne transport abagenda olaba bagende balaba omutanda ye yamubawa transport tibogende mulabe omuki omutanda. Twecyanze batuuseeyo bagamba nti ate bagaaniddwa okulaba omutanda kyokka ambasada we ayina ebifaananyi n'omutanda ekitundu kyekimu omutanda gyali. Kitegeeza ambasada we ye yakkirizibwa ogenda olaba omutanda abataka babaganye ani agaana.
oyo aba Museveni. Ompuliriza alesa akatambi kuolabirako ddala nti fake n'akaleeta n'akatuteekamu. Looza kikyayagala aba abalaki kankubuuze, kubanga olina okumanya mulabewo kyalowooza ng'onoomulwanyisa. Abalaki ayagala tumuwe lutalo. Kati mwabaali ekwasizza Kyagulanyi nti Kyagulanyi yatutwala mu kalulu twali ekalakaasirizza wano. Kyagulanyi yavuddeyo naye n'akivaamu n'abaga nti mwekalakaase bannayuganda mukole ebyabadde Kenya twekalakaase okukipreventinga nti mwali tuuse eri ne mutandika kale eri gye twali tulina okwekalakaasiza ate kati omanyi mmwe temutegeera muli bisiru. Omusajja yakwata Bampuuga n'abateeka mu kibiina ne mumuwakanya. Lwaki aleese Bampuuga bayaaye nga mulowooza nti ye tamanyi? Bampuuga n'abatwala mu kibiina, ebyava mu kubatwala mu kibiina ffe twabifunamu. Nti senga teyabatwala mu kibiina baalitambuza propaganda. Kale lwaki agaanye okwegatta ku banne? Ye yagaana okwegatta ku banne y'ensonga lwaki Museveni akoze eki? Kwe kubakwata n'abateekayo to prevent. Kati ebyo ebibuuzi temukyasobola bikola ki kubyogera. Kati saawa zino abagambye twekalakaasa ate muli munenyaaki nti ye yatutwala mu bino ebyakalulu ebitakola. Gw'oyimiridde ogambye nti akalulu tekajja kukola, nti ye kwekalakaasa kwe kujja okukola. Ng'era ensonga gy'owa nti bannayuganda bazzenga benyigira mu kalulu okuva Museveni wawamba. Akalulu kakoze eki? Naye oyinako obuusa amaaso nti bannayuganda bazzenga beekalakaasa bukyanga Museveni awamba. Nga beekalakaasa nga tavangako. Kati lwaki tobagaana kwekalakaasa kubanga babadde nga beekalakaasa ne bigaana? Lwaki obagaana kalulu? Leka nkubuulireko gwe muntu musajja oba mukazi gwe, bino ebintu tetuli basiru. Tetusobola kulwana Museveni lutalo lwatutegekedde nga yalututegekedde. Ffe tulina olumutwalira. Ffe tulina omutwalira olutalo. Okitegera oyimirira ogambe ebyakalulu tebijja kukola kubanga tukabaddemu emirundi mingi omusajja akabba. N'okwekalakaasa Besigye abadde nga yeekalakaasa buli wiiki. Lwaki togamba bantu nti okwekalakaasa nako tekujja kukola kubanga abantu bazzenga beekalakaasa ne bigaana? Lwaki tokyogera? Lwaki okuba mukulembeze Kyagulanyi kyagambye nti agenda kikola? Tolaba nti oba otugatta otuyita basiru? Ffenaffe tukimanyi nti kali akalulu okukalonda kwokka tekisoboka. Omusajja kwe kukugattirako nti tugenda mu kibayita protest vote. Kati ate gwe saawa zino ekyo ogaanyo kinyega, ogaanyo kigamba abantu gwoba nnyonnyola byakulonda. Musimanyi we tulonda gundi awangule gwe byonnyonnyola. Ffe tetuli kwako kalulu kammwe kemumanyi. Ffe tugenda kukola kyaffe. Naye omusajja oyo okumanya mugezi era abaali kubya emidomo abatemyeko. Kati munaamwekwasa ki? Mugenda mwekwasa ki oluvannyuma? Ya preventi nze. Okitegedde? Museveni atuprovokinga tujja mu lutalo. Buli we tubadde nga tuyingira akalulu Museveni asooka n'ateekawo okwekalakaasa. Ye yakutegeka. Ategeka okwekalakaasa ku lutalo lwe ne mulukugendamu n'abamenya amagulu n'abakola biki ne mugenda otuuka wali eri nga mwogera birala. Nga n'abantu olwedde ekintu ky'obagamba baakikoze omwaka oguwedde. Obagamba musituke baasituse. Naye ffe katumutegekera olwaffe nga ffe tulutegeka. Tetuli basiru. Naye bamikwano kyandibanga abantu abamu ensonga za Buganda ffe zitusinga oba zitusukka entegeera. Kuba oba okyajaganyuga vidiyo ya Kabaka yiyo ayogeddeko eri Obuganda. Omwana nga agikutemera atemera nga mudu gy'obaddemu agitta ng'olabanga teye mutuufu. Oba Kabaka ayogedde ng'omwana gatotegeera naawe. Tunuulira vidiyo. Fulemu eri mu kwenyeenya ng'oddayo n'olaba vidiyo. Ogenda olaba fulemu yenyeenya. N'oga oba ki? Oba mutuufu? Oba okyali awo bakuga gw'olaba ayina empeta n'oddayo n'oweetegereza n'oga yali ayogeddeko nga talina mpeta. Oba okyali awo baga gw'ali olabyeko Kabaka ng'asoma tayambadde gaalubindi n'oddayo mu gundi z'endala.
video noga niyo babeera mu galubindi nga buli kimu bakulaga nti si kituufu ate nga musoko badde otutte binti bye bituufu kwega n'osigalawo wakati nga tobitegeera noga naye TV ya Buganda BBS asobola okuleeta amawulire g'obulimba kwega n'osigalawo wakati noga ndowooza bino binsukka entegeera naye nga bannaaye fe abamu ndowooza katunuulire bitunuulire kubanga tetubitegeera bitusukkako abadde mutusiise mbwempologoma ewulugumye mukwane yaffe tumanyi bwewuluguma eno gye mwaleese gye mugezaako okuwulugumya mmwe mumanyi gye mwagijja era abantu bagigobye nti mugizeeyo egende ewulugumira eri nze ebintu kasita nabirabyemu mpuga eyasoose okupositinga akavidiyo ako ku peegi ye ya Twitter ne mmanya nti mpuga is trying to save his friend from sinking n'akwata ku kabalansi kafe akasigalawo ku 5 n'ahayalinga omwana wa IT omwana n'alyoka amufulumiza substandard work mu kifo ky'okusubscribinga ku premium basubscribinze ku ordinary ne balyoka bakola substandard work ne bwe kaba kasimu nga ka layisi oba kamera nga ya layisi ng'erikodinga tesobola kusaliriza tesobola kusaliriza ate empologoma eri mu kuwuluguma olupapula lwennyini olusomwa lutengejja nga kitengejja ku nnyanja entebe kwatudde etengejja nga kitengejja ku nnyanja bakagulawundi yonna etengejja eti kamera yawe yesaliriza naye nga ye bw'omutunuulira kuno kwonna talina watengejja n'awamu ne tomanya nti eno AI kyabuzeemu kati abaana ba VAR ne bajja ne baŋŋa nti aputopu weetegereze bulungi omutanda tayogerangako ng'asoma kiwandiiko kyonna nga talina spects z'omutanda ziriwa ngamba wamma naye yagenda okumulabako Namibia ku bifaananyi bye baafulumya era omutanda twamulabanga spects ze zimuli waneeno ku kido tazita newankubadde yayina talina byasoma nga kitegeeza nti atambula nazo era zaafuuka kitundu ku ye buli waabeera aba nazo naye ku luno omwana ebintu bwe baabifumbye tebyayidde mudde yabaddize sente zammwe era kati mbaleetedde AI entuufu abatagimanyi butya bwekola lwakuba nayagadde mbaleetera omuntu gwe mumanyi obulungi lwakuba peegi y'omwana oyo embuze yateranga kukozesa nnyo kifaananyi kyenanga n'eddoboozi ly'enanga najja amwogeza ebintu nga bya busiru tukimanyi nti enanga nti ayogera bya busiru naye ono omwana yamwogeza ebintu nga bya busiru extra nga osobola otegerera nti ono siki seenanga wabula AI unfortunately peegi eyo embuze naye bwe nabangifunye nga ngitegedde kubanga era abaana babeera kuno ne babira bajja kuntaaginga nti wuuneeno nja bibaleetera mu mulabe so kati mbaleetedde Morgan Freeman olabe nti baleeta ekifaananyi kya Morgan Freeman n'eddoboozi lya Morgan Freeman naye nga Morgan Freeman si yayogera era ne bakulaga wali eri n'omuntu yennyini ayogera ne fake Morgan Freeman. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? So AI bwekyo bwekola era bw'owuliriza eddoboozi lya Kabaka bino bye baleese bineno bye baleese ekividiyo kyabwe okiwulira nga kirimu eddoboozi liri robotic nga Kabaka ayogera nga roboti mulimu ka roboti naye nga ate bw'owulira eddoboozi lya Kabaka mu speech ze endala biri ebitali bya kiyayi owulira eddoboozi lye nga liseeyeeya buseeyeeya liti lirimu engeri y'oluwalabu lulimu gunna oliwulira liringa eryagala ofulumirako mu nnyindo ne mukamwa likuwa kafiiru akakenjawulo naye lino liri robotic gye twajja okujjanjabibwa nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'Obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Owulidde enjawulo y'amaloboozi ago bw'ogawulira osobola ofunawo enjawulo nti liririmu liroboti lino lyerya ddala. So mayiga
abaganda bajja okukuyingiza emikwesese gy'emmese ojja kakasa. So eno empologoma yammwe gye mwaleese mukwano mugende mugitwale ewulugumireko ewalala wano okukana akaalo tejja kuwulugumirawo bagenda okutwalamu emisinde. Nze mbabuulira amoti wosangira munno yenna oba mukalamojja oba muteeso oba muganda oba mulango oba mukyabeera muki abeera muganda wo. Okubuuza kabaka wa Uganda oba kabaka wa Buganda tekitegeeza nti tulina kirekera baganda bokka bye baba bamubuuza. Ekyo tukikole ffenna mu nnimi zonna kubanga oyo kabaka era gwe bakwasa okulwanyisa obulwadde Katonda n'awuliriza kabaka n'akendeeza ku bulwadde obwo era nkakasa Bannayuganda ndowooza kabaka teyakwatamu mulaba bwe kyakola. Abataka mwe betuyina mwe essuubi naye mpulira mwagala kudda nga temutulaze Ssaabasajja. Abataka mukimanyi tulinayo kkooti ya TikTok wano ejja tuulirawo. Mwina okukola live tulabe Ssaabasajja live si biri byediti bya Mayiga. Abataka mwagala kukomawo nga temutulaze Ssaabasajja kiki ekigenda maaso? Afadhali mwandifunyeyo TikTok omu oba ne muyite Dubai ne mujjawo tengetenge nagenda nakola video ne tulaba ku Ssaabasajja. Naye bwe muba teri akutte video na Ssaabasajja yenna oba kukolayo live ne tubalaba tembako nekimu kye mutugamba gali mu nkubo mwagala kukomawo mukomeewo tegeere Ssaabasajja babaganyemu okumulaga abantu. Ekibasa ekyo tukole video oba live. Gamba akajega ka Mayiga kateekeko kakati bandikwekali bangambye bukaina fake accounts nga mukaga mukagambi kateekeko tutandise akakofu kano ne bunne bwako nebye ebiguuna emyaka ogenda mu nsambo odayinga ebiviiri ebyo akalo ka Buganda kaliko kabaka wako Ssaabasajja kabaka Mwenda Mutebi sene enkuchwa Mayiga ate Mayiga tugenda fulumya ngalabi y'emmenga weewunye Mayiga banange twagala Mayiga saawa zine nawo lyasobola tufunira Mayiga atuyamba atuwe Mayiga tukoyo tubonyabonya mu nsi yaffe Uganda tukoyo tubonyabonya alabye ku Mayiga banange babanga waliwo wanena asobola otambuliza ebifaananyi by'abaana ba Mayiga ebifaananyi bya mukazi wa Mayiga. Kale mama tuyambibwe sebo oyaga muyamba kuti mama Mayiga tumwetaaga mu buli ngeri. Mayiga tumwetaaga mama nkulamusizza. Kale sebo nange nkulamusizza sebo. Nze nga munnamawulire mbadde njagala kumanya Mayiga yakoze eki? Mayiga yawamba kabaka yamuwa obutwa sawa zineno batunyumiza ki kabaka nga alimu ekizairo ffe twagala kabaka yekka twetaaga kabaka waffe twagala kabaka waffe tewali kirala. Kale mama kale kabaka nedda tewaliwo kyakuba nti nno kabaka tumuyita tutya ffenna tuli Bannayuganda ffenna tuwangalira mu Buganda Megatron yakyogedde Lati kakati yo wabanga talina bwamuyita ffe tubeera nti nno tukimanyi ye mukulu waffe ow'ebika. Bwesebo kansooke nkubuuza ekibuuzo oyina ekika kyosibukamu oba nedda? Wanki maama oyina ekika kyosibukamu oba nedda? Weddira ki? Ngenda gamba kabaka obamuwanga weddira ki? Seddira Teweddira. Era kyova olaba nti nno obuuza nti kabaka tumuyita tutya kyova olaba nti nno nkulabiddewo toyina bwongo toyina magezi olinga embizzi nawe olinga embizzi amatovu mama tubuuzaolyawo oli mukusirika ebinyo bikulinganga ebinyo by'embizzi kumanyoko mama tovuma temwevuma kinene ekintu buli omu kimukwatako buli okibanga kikwata ku nze
kikwata kugwe mwana omuganda yenna ayina eddembe okumanya kyetwagala tumanyira gwe kintu gwe ono bamuyita Megatron Megatron nze ndi munnayuganda omukazi omuganda eyeddira ekkobe kumanya oli mu lugwalo ate ayina eddembe okukubakawo yensonga lwaki mbuuza kabaka maama tugenda kumpa mbuuza kabaka tetujja kudda kugwa muwumba tuutu ate era bwogwa bakugamba oli kiwumba tuutu kale Tekirina wekigwa kisirusiru tekirina matesi kifo kyokwogera ku bifo ebiru mu eggwanga kiryawo kyongerawo olina omusajja maama tugenda kumboogera kudda tuzeeyo kumpewo maama tujja kudda ojja kuddamu okube Petero kuva mu byawandiikibwa nga kasajja kali kankwe era katuuka n'okulyamu omwana wa Katonda olukwe ne kamwegaana emirundi 3 naye nga kamuli ku lusegere ng'akaagala nnyo nga ka Petero bakeesigisa kati era ne mu biseera bino olabira ddala nga Kalooli Petero kati ate yeyeeganye mwana wa ngoma oli yeegaana mwana wa Katonda Mukama naye Kalooli ffe tuli balalamu Kalooli tugenda kutabuka mujja mukuwa kati mbu naawe oyagala kubeera kabaka waffe naye tugyogedde mazima igwe pozi nga si wano mu ggwanga lya Dogo Nation naye obutayagaliza bwakika bwaggwe kalabi okimanyi oyinza okuba tolina wa kika kyaffe mazima oyinza otya okuzanyisa obwakabaka obwa Dogo Nation bwotyo kalabi ojja kiwulira natta abantu nagenda naleta abantu bennatajja kati abantu abaafa bawulira wakwate ku baganda kotuule batukiwuma nyuma uganda bawulire mu bamazi Mayiga talina famire twatakinge ne famire ya Mayiga twatakinge n'abaana be bonna tubaboole muliro mu bantu tubeere bakakka mutulambike bino ebintu byetwogerako ffe bituva munda tetulina gwe twagala wano kukumamu muliro nawe tuba twogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka twogera ku bulamu bwaffe please Katikkiro Mayiga lekerawo okujajjata mu nsonga za Ssaabasajja lekerawo okwefuula nti gwalumirira Obuganda era lekerawo okwefuula nti Obuganda bubo olunaku lugenda kukya tutambuze ebigere nze ndi musajja mulangira wa Ssekabaka nze ayogera ndi musukulu wa Ssekabaka Kikulwe ekaliiti gyagalamidde ompuliriza bulungi ndi muzukulu wani wa Ssekabaka nva mu lulyo olulangira seeyita Katikkiro njagala okukutegeeza nti tugenda kukwata amafumu n'amajambiya kubanga bye byokulwanyisa byaffe mu Buganda mu buwango bye tuyina tujjaawo tewalisigalawo mirembe okuleka nga mulaze Ssaabasajja Kabaka waali Katikkiro yavaayo emabegako n'atugamba nti abasawo b'e Germany bamutransferinze e Namibia obudde buno gyali naye nga embeera nnungi era yamukubidde obanga otegeera okyasobola okuwuliriza ebigambo bya Katikkiro anti ogenda muwuliriza ki nga buli lunaku ayogera bitakwatagana kati atunyumiza nga yamukubidde essimu ku ssaawa 12 n'ayogerako naye okitegedde bulungi essanyu limuvaawa mu mbeera gy'alimu Ssaabasajja ye mu abavubuka ba Buganda mmwe ekyabatendesa mu Buganda kyeki Buganda erina abavubuka erina n'akulira abavubuka mu Buganda bwe baali nga bagenda mu bintu ebyo bagamba nga bagenda kulwanirira Obuganda era bagwire ne Ssaabasajja Kabaka mmwe abasajja ba Buganda muli kuki mmwe abavubuka ba Buganda mmwe mmwe abavubuka ba Buganda ensi eri yose nejja n'ebalaba
era ngenda noonya lisiti y'abakulembeze b'abavubuka ba Buganda njiwe ensi yonna egitegeere nti abo beegase ne Mayiga okulya mu nsi olukwe okutta Uganda okutta Kabaka n'okutta Obuganda. Yo se twagala Kabaka waffe muwenda Mutebi yakomewo emengo temunenya kubuuza kambuuze abango mwana wa Mutesa aliwa banange twagala Kabaka waffe muwenda Mutebi yakomewo emengo temunenya kubuuza kambuuze abango mwana wa Mutesa aliwa. Baganda mwe nambala musizaako nnyo nze Matovu Jamiru neddira Ngabi Akabbiro Jerengesa mama Nzaala mkyala Muganda yeddira Butiko tata Nzaala yeddira Ngabi ndi wano ng'omukulembeze w'Abaganda mu bika ate era ndi wano nga ndi Muganda njogera nga ndi Muganda. Baganda mu bika kyeki ebika 54 oba abazzukulu baabyo abawangalira mu Cape Town fenna twekunganya ne tubeera wansi oba ne tukkiriziganya okulabika nti tutambulira wansi w'essigala y'abajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya. Naye era ndi wano okubajjukiza mwenna mwenna nti mulimba lwaffe olwa Buganda mulimu ebigambo ebigamba nti abazire ennyo abatusooka balwana nnyo entalo, era mulimu ebigambo ebigamba nti abaana ba leero bogera kuffe kati katulwane okukuza Buganda. Naye tetugenda kukuza Buganda n'okubulwanirira n'okukuma Namulondo nga ffenna tusirise. Eno y'ensonga lwaki abazzukulu beene yatuwa obubaka obwasembayo obutabongoota era okulabika nti atulabula. Bino byonna bye tulaba kwali kulabula beene kwe yalagezaako. Naye twagala tutegeeza buli mukulembeze n'ow'ennono wano e Cape Town mu Western Cape singa temutulaga Kabaka waffe ne puroguramu zonna zonna eziri mu kukolebwa abakulembeze bonna ab'ennono abasuubira okujja wano e Cape Town twagala kubategeeza nti singa mujja nga tetunnalaba Kabaka waffe naffe tugenda kukola oluyimba kyetutugamba si ffe wabula oluyimba lutugamba ekyo twagala kulaba Kabaka waffe. Nze Matovu Jamiru Lefali nga nze program manager w'Abaganda mu bika. Laptop bino byotandise ngenda kukukyawa mukwano ne bwe wali onjagala saamanya gwani akugambye nti bino byetukola bireeta mikwano bino bireeta balabe bikuliyetinga balabe bino byetugenda tulumaaluma bigenda kutuwangula amannyo naye tugumye ffenna tetujja kuba na mpisi. So bw'oba osazeewo kunyiiga oba kunkyawa tambula kunnomba tutunule emabega totuukeeyo n'ofunayo akakusiiwa nodda nti kale bannange nali nakunyiigira nga nakukyawa once hated not lovable that's it. Mbu simanyiyemu kati mwagala ki? Tetwagala kutusiriwaza kyekyo eno mata yazze abantu abasinga obungi ekitimba babadde bakiyingidde ne wabaawo abalala nga tebakiyingidde nga tebakkiriza naye nga basirise kuba mulimu abantu abakkiririza mu bigambo ebigamba nti simanyi si buli mazima nti googerwa eno tebikola ye wange mbu si buli mazima nti googerwa nga bo bali awo bambi bakakamu embeera bagiraba nti mbutuufu si nnambulukufu basalawo ne basirika kati nga abamu beetaaga kujampu starti nga bujampu startinzi balyoke bagume kuba mulimu abantu abamu nga batiitiizi ng'ayagala kumala kulaba yabyogeddeko naye alyoka akole ki ajja ayogere kubanga ensonga ziri sensitive. Naye kaakati ffe abalumaaluma buli kimu twabirumye ensi yonna buli omu kaweebwa opportunity ayogere tisikubeera waneeno ng'abantu mbakuumira mu bujega mu mbeera ya simanyi mbusimanyi si buli mazima nti googerwa mu abakulu ekitiibwa baana mmwe mujolonga tujolonzeewa. Nze ndeeterayo akavidiyo konna oba ebigambo byonna nga ninawe nvumira Katikkiro. I still address him nga Katikkiro. Waliwo n'oluusi banene abatufollowing nga batuvuga speed mbwe tosana na kumuyita Katikkiro gundi tonvuga speed because I know once womuyisizaamu eggaali the discussion eba efudde. Eyo discussion eba efudde ate awo baba baagala kubanga baba banoonya escape route omwana yatuvumye ne beezinga kagambo obanga wabavumye and they don't discuss the real issue. So ebyo netusobola binkwatiramu simanyi famire yo simanyi ogiteeka mu matigga egabeeremu ye yazaale abatadde matigga so egabeeremu nze ebyo sibimanyi tombuulira ebyo tosobola binkwatiramu mbunkwatire ku famire ontisizetisizawo mmanyi bino byetuluma bijja tuwangula amanyo nabo baba bategeka kulitaliyetinga. So I'm ready for anything which is coming bigenda kujja
ngeri gye tukulidde bwayisa abagenda tujja baali basazi bansawo baali we bati oyo akola bw'ati oyo omubbi oyo akwata abakazi simanyi yabba ente yeetiko omugugu gw'omuntu. Everything is going to come but me are ready. So togenda kunkwatiramu ebyo ddiya. Simanyi mwe babasasudde kulwanyisa Buganda. Buganda mbanjirwanyisaawo. Abantu okujalaga nti mwene tugattireko ku ddoboozi twebuuza Kabaka aliwa? Mujja kuswalanga Kabaka ze, mujja kuswalanga Kabaka ze. That's what we want to achieve. Kati ate tuba tuswala kingi kye tubadde twebuuza oba kye tubadde twagala tukifunye. Kati kye mutuga mweno mujja kuswala, mujja kuswalanga ate tuba tugenda kuswala ki. Kati kye mutuga kibanga omuntu ng'akubanja. Nunga mpasereza edo manoga gwenja mujja kuswala nga nkusasudde. Ojja kuswala nga nkusasudde. Nga ate ekyo kyayagala tabagenda kuswala ki. So Kabaka bw'aba alabise ng'abantu bamwebuuza ekyo kye baagala. Ebintu mwe mubifudde nnyo ne mubizimbulukusa ne mbiteekamu sayansi w'amayanzi mungi. Abantu ne mubeewanisa emitima buli kye muleeta ne babeera nga bakibuusabuusa. Ono n'ayogera kino, ono n'ayogera kiri. Abantu mwe mubaleetedde okudawutinga mu buli kye mwogera ate nga buli bye muleeta birimu ebirumira bingi. Ebirumira bingi. Kati mwe mwala tusirike enkola ya Kabaka waalibwa wendigwa ye ekola ddi. This is the time. Kati tugezaako kugwa Kabaka waagwa ate mutugato togwawaawo. Who are you? Ngani gwogaana okugwawo? Twabiwuliranga buwulizi. Kati naffe tutandise obbikola nti waagwa wetugwa. Ate twagala kugwawo ate mwala tulemesa. Kati aligwawo ddi nga ate tulaba embeera gy'alimu yakugwa. Kino kikola kye kikyamu. Temujja kutuvuvuba. You cannot suffocate me. Msimanyi mboyina byogenda okujja naye. Bakala mwana nali mwagala. Mukwano ne bwali njagala samanya ebbanga lyomazengo njagala nfunye eki. What have I benefited? Ebyo mubitiise bali. Abakyanoonya opportunities. Nze I'm not looking for opportunities because I can create my own opportunities. Bano simanyi banoonya biki. Bolteekamu ebyo. Tujja kunzijjako kyenzikiririzamu ne kyenda banga mu butuufu. Kino si kituufu. Gonteeke mweyo nvugire mweyo ango. No, not me. You cannot suffocate me. You cannot silence me. I guarantee you. Toyina nakyo oyinza kukozesa against me noloza mbu osobola okunzikiza. Me. Hey! I pity you. So mbanga mwina kye muleeta, nga mwina bomu gye muleeta oba kye mundeetera kyonna. Me are ready. Me are ready. Yes. Mwagala ebintu by'okutiisatiisa naye nze tebinkolako ddiya. Yes. Mbaramusizaako. Ekisookera ddala page zonna ezange zempeererezaako eggwanga enzaze handling siina muntu mulala. So gye muddeyo ne munkubira amasimu muntiisatiisa simanya tota bintu ebyo ojja kufuna obuzibu bibyo. Nze bazadde bange bonna baafa ate ttaka tuli kulya ffe tetuli kulya kibanja nti mugenda muziikuleyo emirambo nedda. Bwe banziika we wali ekijja kyabanje oba ekijja kyaffe kinene oba okitegedde. So temulekerawo okuntiisatiisa. Ekirala mulekerawo okukonkona abantu butubuuza Madamu Saraka abeerano please temukonkona bantu. Mukuba olukuŋŋaana bannamawulire ku CPS mugambe nanga tule mu kamera omuntu yenna ajja ngambe tukwetaga sawa bwezi nja kujja neyanjulira eggwanga mumuli kye munneetaaza mbanza tabasiraamu mu ggwanga. Owulira muleke kuntiisatiisa muleke kunkangakanga tuta bintu ebyo bibyo. Ate wano bategeeza nze nemba munyize mute ne munzijawo. Sirinze kai n'amaloboozi tusukka ne 10. Oli agayina n'oli agayina ffena tujja gato omulundi gumu beene ng'ayogerako eri eggwanga n'abantu abamu. Temututiisatiisa. Simu mwatukolera page wa simu mwatugamba tuve tulwanirira omuntu wa wansi. Nze sikola Mengo nti nfuna omusaala. Sikola ku BBS, sikola ku sikola ku gundi ku CBS. Siina we nyingira mu Mengo n'olunaku n'olumu nti n'omulimu gw'engenda okukolayo. Naye tuba twewayo tulwanirira obwakabaka waffe tulwanirire eggwanga ate mututiisatiisa bakulu. Bwe tuba tuli ku mazima. Tetuba tuwaayiriza mutuguleko emisango batuyite. Tujja kwetonda ate era mujja tukangavula. Naye tubanga bitogera bituufu mutujjeeko kututiisatiisa buli ssaawa buli ddakiika musindika message musindika babaka ku mayumba g'abantu gy'oli mulabyeko nti we tubeera mutukubira amasimu gundi. Nze neeko ekisooka siina mwana ku nsi nti maama ngenda kufa akaana kange nkalekeraani sizaalangako saalako siina mwana ku nsi era we mba nfa byange bazadde bange olwedde bansookayo dda pulizi temunkangatiisa muwulidde temunkangatiisa
era obudde bonna mwekumire mukamanyira banaye mumanyira bantu kwe oba mugamba nti bya bulimba lwaki ate munkubira amasimu ngamba sibako kyempo sitinga mulowooza neesudiya mutulekeemu nammwe tulina ebizibu ebitumala beena leeri mu ddwaliro ly'abaakataala bali mumukuba ddagala limusaanyaawo mbunayogeddeko ne gundi simanya biki amazima tugamanyi ate abamu temujja kutumanya iffe baani lwaki tuli bwe tuti ate lwaki twogera amiina balamusa abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano bwe twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga era natunuulidde batakamwe abakolera mukulu Museveni mbeewuunya okulya okwo batakamwe kujja basuula ewazibu n'omukyalo ono Derira wammwe ono mukyala Sebugwawe yeefudde Derira agenda abakuba ebigo yeefudde bulo kikingo yangu ogenda wa okutta emiggo sekitegeera akalenzi k'ebimeme kayitiriza ejjogo ak'obugalubindi mutonzi waffe yasalawo kabaka alwadde allergy ne tusirika ne kagamba amasomero Amerika yalemereddwa okutwala Namibia ate Amerika eremwe bamuse Namibia batwale Namibia awo nga tewagatta akalenzi kayitiriza ejjogo kalenzi nno tulimbana luno ne katufuera ekifaananyi mu kabaka ne kakituuza mu ntebe kabaka yali ayogeddeko ng'akankana obusungu nga bungi house boy ndi wano tegeeza Obuganda bwonna nti nnondeddwa nga Katikkiro omujja oluvannyuma lwa Katikkiro abaddeko okukola amanyanga ng'afunye waatereka kabaka ng'amufudde wuwe ng'ayagala mulaba yekka. Olukiiko lw'abataka ne lutuula ne lunnonda nga Katikkiro ow'ekiseera kino. Era Obuganda bwonna mutegeezebwa nti nze Katikkiro wammwe omujja okuva n'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katedima sisi siwedde mwenda munda mpulira omutima tegunteredde kabira k'ekyaddondo kalimengo tabanga yasiŋŋaana mwana gwengo egumutakulo mwana gwengo uyisiwa munsega ebika kantinenti nengapita wabazalya